Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzotya wasibyo tanudi ni ntege once again mbanzi guse nayo sinziro okutulaba tutunulidde lutalo lwa Iran, Israeli, America. Ebintu no byongedde okutabuka. Ceasefire ya Ghana ne tuvaayo ne tukomawo. Ono agamba Strait of Hormuz erina okuggulwa. Ono agamba sijigula. Tubadde tukyali awo nti ate America kati etaddewo blockade yaayo. Eziveri neziveno eziyingira nezigira temuyina we muyita sijja bakkiriza bugenze okuwongera China eriyayo liyiseewo ebyayo biyiseewo nyenzo okutandika program nga bangamba lone eddala eriyiseewo kakati America eri mu katu naye weekend yagenze okuggwa nga omukulu Trump agamba ekya Yesu akyegezaamu ng'ayambadde amajolobero ali mu kussaako bantu mikisa ena ayina abaweereza aba Red Cross ayina ebimuli waggulu wano waliwo fulaga ya America ne gundi ebagita symbol ki gundi ya peace ekigundu kya America ekiraga emirembe nga kiri awo ne bagamba naye omusajja ono yeeyita ki n'abamugoberera batandise okwebuuza Trump ye yaani bwagenze okugira nnaku ntonotono ali n'amala n'akakuulayo omusajja afumiza list nga abakakiiko ke okuva ku vice we kwani Bakatuliki kungwa banyivu okufa Kasozi Samuel philosopher oli utya ndi bulungi oli bulungi ddala buuza ku bantu baffe okay nja kwebaza abalabi baffe nebaza ne bafani baffe abali wana balaba landisita mwebale kutugoberera yes kyasanyu nnyo okuba nti leero weetuli tugende nga twongereza ku nsonga zino osanga tujja kuva mu bino eby'abantu nti nze empakana nze empagira gundi wabula tujje mu byakuyiga tuyige kuba essaalina tujja kutuuka nga naffe Africa tulinako entalo ez'ekika ekyo otuna Ethiopia ne Egypt balina nabo conflict ez'ekika ekyo Ethiopia yazimba Grand Renaissance Dam Egypt negamba nti mukondezeza ku fulo y'amazzi ga Nile Trump n'agamba Egypt mutwale ennyonyi mugikube Trump yali alagidde Egypt wakube Grand Renaissance Dam esobola okufulumya amasannyalaze agagattawo power station bwafuba no mu East Africa obunene mugikube so nabo ne babeerawo mu mbirigo naye mugimanaginga mutya kakati bye byokuyiga bye twagala okujja wano okay kakati nkutute butereevu byonna nga bimaze okubaawo byogeddwa omusajja yayambadde mukko n'afuna image kya AI najja nga ye Yesu si kirala kyonna Yesu kyavudde ku ki Trump okukola ekintu ekyo so kati okusookera ddala empire ezisinga tezaagwa lwakuba tezaayina magye tezaayina resources tezaayina kiwabula kyagwa lwa nekya z'abakulembeze nekya y'abakulembeze Roman Empire yatandika okugwa okuva ku Emperor Makasa Aurelio 1800 ng'afudde Eddi 1800 Eddi Roman Empire we yabeerera ku climax awo netandika okuddirira eno masi eno teriyo baani abagira abo abatulugunya nnyo abantu batulugunya naye nga baali basobola okulwana eza nga balwanyi oba ne bamanaginga so kakati okutuuka ku Makasa Aurelio nga Roman Empire buli muntu yenna kuba yali yakonkalinga amawanga mangi nga naye gonna gaagala okubeera ku Roman Empire gamanyirwe tufuna safety n'okubeera obulungi nga mamativu ne Roman Empire agatali mamativu agagezangako nga bagakuba ng'ereggye lyonna liri wamu ne Roman Empire naye ba emperor abaddako okuva ku Makasa Aurelio yazaako mutabani we n'akwata obwa emperor ng'omutabani yali munafu nnyo Makasa Aurelio yayagala omulwanyi omu bali bamuyita Maximus Demorelius akwateko ekitundu kya empire olw'obunene n'omutabani omutabani n'agaana natta kitaawe naddira nawono n'agikwata mu empire n'eyugo kamala mukulembeze ali incompetent ne tuvaawo nejja neetuuka ya Jeff n'abakulembeze ab'amaanyi nga bagezaako ne badda ne baginyweza ne babanga abagizaawo ne bayiya strategy eziginyweza kati ngaba empula ba Constantine Roman Empire yali badde yagenda dda naye ye yagiwanirira okugitwala paka 7 okuva 1800 paka 7 we yagwera ko wamuyita Theodosius owoku
we yagwira ku ne disintegrating naye nga we bajjanga ne bafuna emperor omugezi n'abaze empiki n'aginywesa Constantine kye yakola yamanya ti Roman Empire tejja kubeerawo nga tuyiganya abakristaayo n'abayudaaya n'ayisa edict of Milan n'alagira bonna balina eddembe okusinza abakristaayo abaali beekalakasa mu buli province abaali bakola ki bonna ne bamwegattako Roman Empire neddawo n'enywera n'etinta olw'okuba yafuna omukulembeze n'emala ne gyefunayo abalala bakarakala empula karakala baamuttira na ku kkubo ng'afuka yali ali popular nnyo karakala yatta muganda we Geita yamuttira na ku bisambi bya maama we bw'ati baze mu nteeseganya balabe bwe basobola okugabana empire karakala ne bafumita muganda we ensi n'emukyawo okukamala era Trump yali akampeininga mu kalulu akasooka ne yeegeraageranya nti afaanana empula karakala owa Roman Empire gwe baayiganya okukamala gwe bataayagala Trump akimanyi tebaamwagala yeegeraageranya ku karakala abo bonna bajja banafuya empire so kaakati ne America nekya y'omukulembeze esobola okunafuya America then omulala asobola okujja vanya n'agattagatta naye era effect ebeera nzibu nnyo okuddamu okugiteesa kuba ebimu biba byagenda abamu baba banyigadda forever Iran tosobola ginyiga biwundu n'ebintu tokyayinza kutereza tokyayinza amawanga ga Europe agayombye tokyayinza China bonna balabye nti omusajja ono ne walimba atya nti ali democratic tali ne wakulaga nti muntu tali wano bali mu nteeseganya ne Iran ne bagikuba nga bonna bawaganyala dda so osobola okwongerayo longevity ya empire naye ngera still demisi yayo oba tokyalina kyagikolera kaakati ya America kati America ku kino Trump kyakola nga tutunuulidde Roman Empire y'obukulembeze bwokka esobola okukuba America gy'olaba nti y'amaanyi essaawa eno California kumpi ejja kwetwalanga ggwanga California ebagaininga n'amawanga amalala so nature y'omukulembeze nga Trump n'abeera ng'ali mu kisanja kisooka nga yeeyisa bw'atyo oyinza okusanga California ng'esazeewo okwekutula ne muleeta amagye California neefuna obuyambi okuva ku balala ne bagiyambako n'olaba America ng'egudde mu disaster nga California katwekutuleko tetujja kuba na kinkekenke kubeera America yagezaako okwekutulako state ez'omu south mu American Civil War ne zigamba ffe twekutudde ku union ne zeyita ba Confederates ne beekutula ku union emundu n'evuga America baataasa butaasa okusobola ziwangula lwaki influence y'abasirave ne basobola oginyweza kisobola okubeerawo olw'obukulembeze obufu ti police gye muleese nedda ffe wekiba kyekyo katwekutule kuba California state ng'eyo ngagga ng'ogyeko America China Germany neyesinga ne GDP yesinga ne Japan n'obunene esinga yes so kaakati bisobola okutuukawo empire n'ekutuka bwetyo naye nga kivudde ku nnekye yaki ya mukulembeze kaakati Trump biki ebiyinza okuvaako obuzibu one ekyo kyoyogeddeko nti Trump yakedde nkya ne bakola ekifaananyi ekiri AI generated ng'akulaga alinga Yesu ali mu kusabira abantu ye Yesu asabira ng'era amaanyi ogalaba garediyetinga okuva mu ye obwo nno ekisookedde ekifaananyi ekibi kyekiraga obwannakyemalira bw'omukulembeze nti Louis the 14th owa Bufalansa ye dictator ow'okuna kuba akyasinza ofuga ensi Louis the 14th owa France oye yagambanga am the law and the law is me King Louis the 14th abasinga bamanyi 16th gwe bajjako mu French Revolution naye yali jajja wa taata wa Louis the 16th yali jajja wa Louis jajja wa Louis the 16th yazala taata wa Louis yazimba Versailles Palace n'ebirala naye Louis yagamba atya yagambanga nti am the law and the law is me nze etteeka n'etteeka yenze bonda balaba etteeka era nze etteeka yes mpulira yali nakyemalira atagambika nti yazimba Versailles n'addira bannobo bonna tayagala babeere kuba waabeerangawo nnobo omu ng'ali Malawi nnobo omulala Mombasa olw'obunene bwa empire kati nga gye bakoma okubeera eyo basobola okukuŋŋaanya amagye n'okumusekeeterera yazimba Versailles
n'abalagira nga buli mwaka mulina okumala mu lubiri wano emyezi 6 ekitundu ky'omwaka mukimala wano ate muba muzzeeyo buli omu olina okumpa mutabani wo n'abeera wano bw'olumba olubiri omanya n'owuwo gy'ali gwe tutandikirako tusooka kutta mutabani kati nga asobola okukuuma loyalite y'abantu abo olw'okuba baliwo kaakati yabeerangaawo nga buli ku makya babazuukusa ssaawa 12 ne mudda mu kisenge ne mulinda Lowisa abawuubireko bw'ati bannobo kabaka ayitawo buyisi ku ssaawa 2 n'abawuubirako olwo ne mulyoka muddayo kabaka amaso tuwuubirako so omusajja oli ye yakolanga kino ekya Trump yagambanga nti like the sun all the powers radiates from him kugamba enjuba amaanyi gonna gava mu ye ne galyoka gabona kuwalala yonna era nga bamukezaako naye Sun King so kaakati ne Trump bino byakopye ebyo byokugezaako okweraga okubuildinga personalistic cult eyo personalistic cult ekolebwa bannakyemalira mu mawanga agakyali primitive nga olaba ga Congo so kati ekyo kivumiriza necha y'omukulembeze we tuba tuli ku byabufuzi byokka we tudda ku byeddiini 14th amaliriza atya mwe Yeyise yali yawanga yafuga emyaka nga 7 nga afuga Bufalansa nga tewali kimubaddeko y'omu ku bakyasinze n'akaddiwa n'afa dictator atagambwako yali dictator w'amaanyi nnyo so kaakati ku byobufuzi ebintu webityo bikulaganga nakyemalira ekyo kati amawanga agatunulira Trump mu byobufuzi bamulabira ddala ng'omukulembeze nakyemalira abuildinga kye bayita personalistic cult ng'aba Mobutu we baali nti Mobutu e Congo yatuuka najjawo n'olunaku lwa Christmas owane Zaire yes n'amannya ag'ekikulisitaayo n'agejjako yali Joseph Mobutu ne yeetuma Mobutu Sese Seko Kuku Ngubendu Wazabanga ekitegeeza nti omuziro omulwanyi ennyo buli waayita aleka ensasi z'omuliro nga zimugoberera asaanyaawo buli kimu Kuku Wazabanga waayita aleka n'omuliro gumansuka guti naddira nga buli we baba basoma nga TV egenda okugga ne ku ssaawa 12 basoma amawulire ekifaananyi kye bakiraga nga kijja kikka okuva mu kire alinga Katonda Mobutu personalistic cult eyo tubadde tugisuubira mu bakulembeze bamawanga gano mu Africa si mu ggwanga eriri civilized nga America ku mulembe erigamba nfe tuteeka emirembe mu nsi nga gwokola ebyo kati nga tuvudde ku layini y'ebyobufuzi Trump we yakutte wafu nnyo okukwata ku layini ey'eddiini kintu kikulu America mu kugifoominga bagifoominga ku musingi ogw'eddiini ogwa puritanist nga America si bannaddiini anti bayita ba atheists okufa bayita ba atheists naye mu buli omukulembeze yenna buli kwogera waba alangira olutalo Katonda abe naffe ba atheist naye tebakiraga bo balaga ensi ate naddala obukatuliki America enkolagana yaayo n'obukatuliki si nnungi kuba America yazimbibwa abantu abaava mu Europe abaasooka baali ba Puritani ba Puritani baalinga woolaba Abayudaayo oba aba Seventh Day America era we mu colonies ezimu ezaali mu America nga mu state ye Pennsylvania n'ewalala balina amateeka ag'eddiini ennyo nga olunaku olw'omukaaga teri kufumba balinga ba Seventh n'Abayudaaya teri kukola n'ebiki nga baagala ng'ekibakoze ekyo nti badduse injustices z'omu Europe eza Catholic Church ne monarchies ne bajja eno bateekewo eggwanga olw'okuba abantu y'abantu yatuuka n'eremererwa amateeka amakakali bajja babisuula mpola eddiini n'efa kaakati abakatuliki baali tebaagalibwa mu America nkufuna naye oluvannyuma bajja migration nti abantu abasinga abaagenda mu America baali ba mu Europe bonna bajjajja ba Trump bonna baali mu Germany baali bakatuliki Europe omukatuliki ali awo tagambe Germany obusibuko bwakyo bwa Germany tekibona oluganda kuhitira era n'omutu ogwo n'ensongoza n'omutima ogwo nagwo lwakwata Hitler teyali mu Germany ya Austria naye bonna beebamu awo beebamu bafaanaganira ddala so kaakati abakatuliki tebaabeetaaga nnyo
olw'okuba eri balaba ebive Catholic Church bye yali ekola naye migration yenene yeeyongera abakatuliki bayiika mu America nga tebalina kyakukikolera so obukatuliki ne butandika mu America era bapulezidenti baali tebalikogonayizinga nnyo obukatuliki ne batuuka ne bakizuula mu ssematalo owookubiri nti obukatuliki olina okubwembula esinga lwaki Adolf Hitler yagezaako okukola mission zaali nga 13 Sebutemba 1943 Sematalo atandika leka n'okuleka nga kikabuka olwo nga Hitler kyayagala nti Papa Pius ow'e12 eyaliko yali addidde mu Vatican ng'Abayudaaya abaddukanga okuttibwa baddukira e Vatican Papa ye n'agaana tetujja kubawaayo ng'ate Hitler yalagira buli Muyudaaya mumuweeyo ne bagamba bulungi Hitler nti gye bali bangi Hitler n'alagira Papa n'agamba sijja kubawaayo Hitler n'addira general omu baali bamuyita Wolfgang General n'amuduumira nti nga nnaku z'omwezi 10 njagala olukwo olw'okukidnappinga Papa tumale tumutte General ng'omukatuliki yawuliramu ekintu ekyo ne baadvice abalala ne bagamba Ngengo yali mukatuliki jamani bakatuliki nnyo ekigenze ewala bakatuliki weewaawo mulimu n'abapoto kuba protestantism gyeri neki naye nga bakatuliki so kaakati ne bagamba we tukola ekyo tugenda kuluzinga sapoti y'abakatuliki mu lutalo luno tosobola kuwamba Papa ne bakivaako so kaakati n'Amerika ne bakizuula nti abakatuliki force y'amaanyi mu Europe awo kati ssematalo owookubiri lwaggwa ne bakola omukago gwa NATO ne bakizuula nti beetaaga abakatuliki kuba amawanga ga Europe gonna agakola North Atlantic Treaty majority bakatuliki nkufuna baprotestanti batono Bungereza be Bangalikani Netherlands nebereyo ba Huguenots ba Presbyterian naye batono obukatuliki ye majority so kaakati NATO ngejjuddemu bakatuliki nga gwa America owala n'abakatuliki omukago gunaabeerawo gutya era bagenda omaliza nga bakakola NATO President wa America Eisenhower ye yasooka okyala Vatican mu bakulembeze ba America mu 56 n'akyala Vatican olwo bazimba enkolagana n'obukatuliki bagisaamu ekitiibwa yes okusobola okufuna support y'amawanga ag'abakatuliki ag'omu Europe ne worldwide so America nejanga ecultivating ekyo nti obukatuliki tubuwa ekitiibwa Donald Reagan 84 n'addayo n'akyala enkolagana n'ebeerawo ng'era abapulezidenti ba America batwala obwa Papa ng'ensonga olwa population y'omukatuliki ne worldwide niyo obukatuliki buno batulaga bwafuga ku Europe eyo mu biseera by'abapapa abo paka wano obukatuliki tebwafuga nnyo political Europe wabula bwafugira mu kye bayita Holy Roman Empire Holy Roman Empire ye yaddawo oluvannyuma lwa Roman Empire okugwa Roman Empire neegwa yakutukamu ebitundu bibiri ekitundu ekya Eastern Roman Empire okuvaawo wonna Turkey okudda mu East ne Greece awo wonna ne bagituuma Byzantine Empire then Western Europe nebeera Holy Roman Empire era waamala emyaka nga Holy Roman Empire y'amaanyi nnyo naye ng'abakulembeze abafuga mu Holy Roman Empire bwa Papa bukatuliki nga naye bufugira mu bakulembeze ab'ensi abakola Holy Roman Empire ng'egatta Germany babufalansa ne bakola Holy Roman Empire naye nga bonna bali subject ku Papa okuvira ddala ku Papa Gregory ye yajja ateekawo yateekawo ne Gregorian calendar ye yajja ateekawo ennyo amaanyi g'obwa Papa ne kibeera nga kimanyikiddwa nti no Papa abeera above secular leaders oba abakulembeze abatali ba ddiini Papa abeera above era nga Papa yatikkira abakulembeze Papa yatikkiranga nti bakulonze gwe Museveni we Uganda yes kino kyavamu yali Christmas ya lunana Eddie Emperor Kalumenjini yatandikawo Frankship people oba abafalansa Kalumenjini ye yatandikawo ekyo nti Christmas ya lunana yagenda n'akola omukolo ogutagambika n'ajja n'afukamira Papa n'amutikkira so nekiteekawo president ba Papa be batikkira ba Emperor na bino byolaba okulayira ebiki byonna neiteekawo president eyo paka Napoleon ye yagijjawo
Napoleon Bonaparte ye yagana papa mutikira naye nga okuva wonna 8 paka 18 nga bapapa balina Napoleon amawagali lwaki yagana ati Napoleon ne kye yalinga ya Trump Napoleon naye yali alina ekyo kye bayita narcissistic disorder syndrome. Bakiyita batya? Narcissistic disorder syndrome. Kyekiruma Trump. Kyekitawanya Trump oba olumu kiyina extreme gundi yali ne bakiyita megalomaniac. Megalomaniac. Singa wadde ne simuwayi kiteereddemu abantu. Eyebeera nature ya mukulembeze nga yeewa kye bayita self-inflated sense of importance. Nina amaanyi ono alina okukkiriza nze teri kumpakanya teri kukola ki abantu abo babeerayo abalina gundi eyo kati ne Napoleon bw'atyo ne Trump bw'atyo. Napoleon disorder yamutawaanya nti yatuuka okumutikkira ndayindoza 1822 oba ebiri n'agenda n'ayimiriza papa ku Notre Dame Cathedral e Bufalansa okumala essaawa 3 papa ayimiridde azze okutikkira empula. Balinda empula bakoze procession bayimiridde kutikkira gundi Napoleon yalindoza papa Pius owe 10 around balinze Napoleon okumutikkira papa alinze Napoleon yajja amutikkire papa atikire Napoleon Napoleon yamala essaawa endala nga 3 tannatuuka papa ayimiridde n'akoowa nga president ebyatera okukoza abagenda omukyalira ne mutuuka ne mumulindira essaawa ne babawa n'emmere nemwebaka Napoleon najja papa abeera amanyi nti yagenda okukwata engula atikire Napoleon Napoleon afukamire bamutikire yajja n'agimusikako ye n'agyetikira n'alaga nti yasinga papa si papa kumuteekako so eyo disorder yajja nga papa yeetegese okumuteekako amuteekeko ono n'agimusikako n'agyeteekako bw'amala ogyesaako n'omukolo guwedde yeetikkidde nekitambula nekigenda yes so kakati papa akola atyo ate ng'ayinza kukola kyoli empula wa Bufalansa papa oli munafu amulaze ndi gwoli munafu era oli waddemba okuddayo yes so kakati awo obuyinza bwa papa ne butusalika Napoleon n'abukuba Napoleon Bonaparte era ebyaddirira oluvanyuma Napoleon olw'okwemanya okwo yamaliza taddewo continental system n'agaana amawanga gonna okusobolagana ne Bungereza nga olaba Trump blockade amawanga agajeema nga gasobolagana ne Bungereza Napoleon yagakuba ga Spain ga Portugal n'alumba Russia olw'okuba ebyamaguzi byali biyita Russia nga babikukusa n'alumba Russia gye baamukubira eyo naye mu process eyo Papal State ya Papa yo yagamba nti ffe tuli neutral tukolagana ne bonna tujja siga tusobolagana ne Bungereza Napoleon yalumba Papal State n'akwata papa n'amutwala ng'omusibe n'amuggyako n'ekisumuluzo kye oba papa kye bamanyi nti no ekya Petero kye yagamba ebisubwa ku nsi ne mu ggulu birisubwa papa abeera n'ekisumuluzo Napoleon yakimusikako n'amuggyako n'engule n'empeta gya n'amukuba mu kkomera gye yafiira papa teyamuta Continental system egenda okuggwako Napoleon omuggyako 1812 nga papa yafadda kuliko papa mufu yes naye ekyo sokoleke Napoleon yakwata papa n'amukuba ekkomera olw'okuwakanya Continental system anti naye birinako repercussion era yawafakitinga Napoleon kati Napoleon ekintu wekyabigira nti Abakatuliki abajjudde mu Europe batandika okuprotestinga against Napoleon okamala okuba otya papa okwata otya ekitiibwa ekyo kyonna ekiteeka mu ttaka siteeti za Italy ezaali ziramongina Sicily Parma baani bonna ng'ekiri eyo kitalo Napoleon resistance against Napoleon not the Spain Napoleon yatuuka n'okugiyita the Spanish Alusa destroyed me Spain yewava defeat ya Napoleon Spain yali yawamba Spain n'ateekayo Muganda we Louis Napoleon nga yafuga kaakati kino ekya papa kyaleetera omukatuliki we Spain ogamba kikafuuwe Napoleon ne batandika okwegugunga basooka mu defeatingira Spain peninsula wo n'agenda amawanga gonna uprising zavaako downfall ya Napoleon olwa unpopularity okwataakinga papa kindetere ku Trump kaakati okudda ku Trump nga sinakulu njagala nkuweeyo example endala eyali deadly empire
omuyimbi omu bandi baali bagiyita The Beatles yali yamaanyi nnyo waliwo kye baatuuka ne bakita Beatlemania kakasagazi ka Beatle ng'abantu bonna batenda butenzi Beatle bajjula okugwawo babayiteko bajuwira newulira nga olutiko lubameze bafa Beatle waliwo omwana omu mu ba Beatle baali bamuyita John Lennon aba Beatles John Lennon yatuuka n'akola interview baali bagenda kukola gundi show mu America n'akola interview n'agamba nti The Beatles yatutumu n'okusinga Yesu bandi yatutumu n'okusinga Yesu nti infatuation abantu gye balina infatuation okimanyi infatuation y'emu ku bika by'omukwano omukwano gw'abaana abato ogwo gutwalibwanga infatuation gubeeramu ne extreme passion then ne likeness naye nga temuli commitment oli abeera ayagala nnyo omuntu we ayagala amube wano mu mukwano ayaga kati ye infatuation omukwano kati John Lennon yalaga nti abantu omukwano gwe balina ku The Beatles gusinga ne Yesu so yayogera bingi abantu ne balyoka batandika ekyali mu America state ez'Abakatuliki bakola protesti olwa John Lennon ne bookya alubamu z'aba Beatles ennyimba ne bagaana okudda ozikuba ne bakola buli kimu The Beatles ne Europe okwo we wava downfall ya bandi eyo kwegeza ku Yesu era mu 1908 baali bamuyita David Champman yatemula John Lennon n'amutta ng'ensonga yeekwasa ku kuvoola Yesu yakigumira n'agamba bwe ndimufuna nja kumutemula onyoomola otya Yesu so ebintu bino ebyenzikiriza tuleme kulowooza nti enzikiriza erina impact nene mu bulamu bw'abantu kubanga religion ekigifuula religion ekwata abantu ku bwongo kye tuyita deeply ingrained eringa njaga ekuba omuntu obwongo bwonna omuntu n'abeera nga bulowooza kimu ddiini ye n'eddiini nga bali bati oyogera ku ddiini ye n'akaaba amaziga n'akuba ekikonde kaakati ebiseera ebyo so kaakati John Lennon yafuna opposition ne Beatles olwekyo kaakati Trump nga mu Amerika yonna bukyanga ebyafaayo bibeerawo paapa abaddengawo teri president wa Amerika yali avuddeyo okulwanagana na paapa openly paapa abadde ajja akola remarks ez'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo paapa Pawulo atali John Paul wabula Pawulo owookubiri yali paapa okuva 1963 paka 78 olwo John Paul alyokeddeko ono gwe tumanye yawangaala ennyo yajja wano naye oli Pawulo UN General Conference eya65 baamuyita najja n'awa speech n'agalangirira no more war amawanga gonna n'abagala tuleme kukozesa lutalo nga instrument of policy abakulembeze bonna ne bamuwa ekitiibwa tewali baakayana nti paapa bayogedde bubi tolina kukola otugambako otya ne bakkakkana ne tujja nga tulaba paapa ab'enjawulo abazze nga boogera against regime okugeza Bush ng'alumba alumba Iraq Afghanistan awo John Paul yennyini yavaayo n'akola ki n'amwogerera naye tewawulirako Bush ng'awaanyisiganya ebigambo ne paapa oyo naggwa ne tujja 2017 gundi baali bamuyita yali Razinga 2017 aneda yali yakavaako Pietro Badoglio Francis Papa Francis omu Argentina Amerika yagenda n'ekozesa ekyokulwanyisa mu Afghanistan ng'ekuba aba ISIS kye bayita Moab bakita massive ordnance air blast bomb bomu eringa nuclear bomb lwakuba nti yo tekozesa uranium era tekozesa fusion ekozesa bugango bwa bulijjo naye nene nzibu bagiyita mass of all bombs America we bagiyita mass of all bombs kati ne Russia ne bakola phase of all bombs
naye we bakuba mass of all bombs mu Afghanistan nga bakuba ba ISIS ne bawandika America yakoseza mass of all bombs. Papa Francis yavaayo n'avumirira America n'agamba musobola muti okuddira ekyokulwanyisa ekyobulabe ne mukituuma mu bamaama abazaala ensi. N'agamba temudda tebaamwaŋŋanga basirika. Olowooza bo baalinga basiru. Be bakulembeze abaali Nechad. Be bakulembeze bali abanyweza Roman Empire okugituusa ku climax nefuna abagwagwa ne bajja bagisuula. Kaakati bano bonna abakulembeze baalinga bamanyi okumanaginga batuna mu repercussion wetulwanagana ne Papa ani afiirwa. Papa alondebwa bulamu paka mpozi nga yalisayinize gw'omukulembeze ovaako bakuba akalulu mu kisanja ekiddako pateyo bagikuba akalulu mu bisanja ebiddako bw'olwanagana ne Papa ani akola loosi. Papa bagenda mujjako kubwa Papa gwe ate singa olwanagana naye kyekiyinza okuddiira. So bano bajjanga bakalculating ne bagamba tetujja kuyingira waawo tetujja kwaŋŋanga Papa. Kaakati kizze ku Trump omukulembeze ali affected by narcissistic disorder syndrome megalomania kalida. Papa oluvuddeyo n'ayogera nga n'ensonga gy'ayogera eri credible. Trump amwambalidde mu buli kimu kyonna. Buli kyayogerako Trump ng'ayambala. Okugeza kiki yasoose okwogera. Papa babaddewo ne vigil mu St. Peter's Basilica. Papa n'agamba nti bannaye entalo teziriimu kalungi. Nti entalo zonna buli lwe zijja kubonaabona kwe kuliwo. So tewali nsonga lwaki tunakosanga violence okusolovinga ebizibu. Sometimes tunoonyengako ku other dispute resolution measures. Tunoonyenga ezitali ntalo. N'amala n'ayogera abadde ayogera Petty Heges kuba emirundi esinga buli lwayogera akwotinga scripture n'agamba nti nno newoona okwotinga scripture naye ng'otankuula entalo Katonda tajja kuwulira ssaala ezo. Trump yavuddeyo n'amubakira naye mu byonna bye yayogedde Papa ekibi kyeki. Tutandika okulaba mu bitundu ewabadde entalo. Walabako olutalo lwali mu Sudaani eddafo abajanjawiidi we battanga abaddugavu eddafo. Embeera eyali e Sudaani nojja mu South Sudaani waatuuka okukola likodi Omumerika yakwata ekifaananyi ky'akaana akaafa enjala ng'akaana kali wali tekali mu maanyi nga naye vulture ensega eri wali ekabaza erinda kakutuka ekalye. Omunnamawulire yakwata ekifaananyi kiri abantu baavunumirira munnamawulire oyo era yayombu yeetuga bwempulira lwaki teyayamba kaana ako nga yaafa kufuna kifaananyi kyakulaba nga ensega ekalya kyekimu ku ekyo ekimu ekyo ekibi ekyali mu kyo naye omunnanga yakikwata. So ensi n'eryoka eraba kye bayita grim picture of war. Ne tulaba Palestine abaana abalumiddwa enjala nosanga ggumba lyokka lyolaba naddiba nga yenna takyali amaaso gonna gaguddemu buli kimu lutalo. Tewaliwo ngeri ndala abantu gye basobola kutuula ne basootinga ekyo Papa kyagezaako gamba ku byonna ekirungi kyeki. Tugende na Trump ntalo okusinga resolution Papa kyayogedde. Mbu yagamba bw'abanga Papa talaba nti Iran egenda kukwata nuclear emukube eggwanga emukube Vatican tajja kukanya na Papa. Kaakati ekyo bali mu nsi etegeera abantu gye beetegeerera democracy yawa abantu okwerowooleza. Tusooke tutunuulire Iran mu byafaayo byayo mawanga ameka Iran ge yalumba ennyo. Ng'oggyeko wali Persian Empire neki Iran terina mawanga ge yalumba kiri awo. Naddala mu modern era. Iran ly'eggwanga eriri cosmopolitan. Iran lyaccommodatinga abantu ab'enjawulo bali mu Iran. Abazabeijani bali mu Iran, Abakadis bali mu Iran, Abayudaaya bali mu Iran, Abaki bonna bali mu Iran. Mu mirembe towulirangayo genocide nti Abakadis babatangawo ekyali mu Iraq tokiwulirangayo. Twagala tuzuule Iran obusobozi bwabwe okwata bakube Vatican nuclear
babulina lwaki Trump buli amugamba kunga amugamba Iran ajja kukuba nuclear. Anti kakati ekyo kye tuyita Spain Iran agenda kukuba nuclear. Kakati amawanga wegava nti America luli yalinga erumba eggwanga. Ensi yonna nedda behind America. Nga yekwese. Baateekangawo kye bayita a conspicuous big lie. Ekirimba ekinene ekirabika obulungi.